nsaba busabi njagala kwekosa nange nteekeko ka business akange nfune wentuula tomanya oyagala sente mmeka bampe emitwalo 9 Adija sigamba nti bampe wabula nsaba busabi osaba bakuweeyo emitwalo 9 tandike ka hoteeri oba kaduuka naye era ka hoteeri kale tuula tofaayo kyonna kyekiri kijja kuggwa insha Allah. Amina. Bakulabye era bakuwulidde. Kyembasaba kyokka kuba olwedde Saalongo waali sikiwanta alidda kati 5 years myaka mingi ali mukomera kati mbayino. Abalungi abali ku HK Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. We muvaawo nga mugamba nti emboozi zendeeta staging. Tubaleetera emboozi zino lwansonga twagala mubigemu mutegeere. Omanya nti Dubai bwe batwalayo omwana wange bamugambe bwakadaama agenda kubeera bwati ne bwati. Ofollowinge app ng'omuzadde. Naye we mudda ku media zaffe ne mutandika okuzikuba nga mulowooza mutusuula mwe mufuna muffe tetulina etufuniramu kubanga ffe bwe batunyumiza emboozi tuzitegeera ebintu ne tubitegeerera ne tubikola. N'omanya nti nze bwe naafuna omwana omuwala muganda wange sijja kola ki? Sijja mugamba gendayo kitegeera. So kati nammwe abagala okuyiga muyige, abatayagala kuyiga simanyi kyabakolera. Saagala kuba rude. Saagala kuba rude. Naye Omunnayuganda akusobera. Bannaffe ba Paula Kids and More be bateekamu omusayo kulaba nti kyetambula bulungi. Ng'omukyala ayagala okugulira omwana engoye, aba brides, abagala accessories z'aba brides, engatto, wayagala okusuubulira okuva e China bakusuubulira, abeerayo mu katale China. So omukubira essimu n'akutambuza mu katale n'osiima n'olonda. Bannaffe abanakyo Tihab basala weight bagamba omukyala weekumire mu shape ng'okozesa ku majaani gaabwe. Oba oli mwami oba oli mukyala bakubireko, bajja kubeera bakolako bulungi nnyo. Amajaani gaabwe malungi nnyo nyini ddala, oteeka mazzi gannyogoga. Aba Platinum Wellness Spa, eno spa it is a VVIP big deal. Mugendeyokko ojja kuba ombuulira ka parking keeko, aka reception keeko. So ebintu bya Platinum Wellness Spa ate nabyo bya mulembe nnyo. Ndine Naalongo n'omwaka guno Naalongo muzizza bannange. Naalongo mwagano mujjamu nze sibategeera. Naalongo nsanyusa okulaba. Nsanyusa okusanga. Banaye ng'onyirira. Yasitulako omwana muwala paka wansi ku ntumbwe. Adage Naalongo. Webale kwekuuma. Mbeerayo nange mwebale kunsabira. Nzize mannange abaze nga batufollowinga okuva emboozi we yatandikira mpaka kati weeri. Anyway, chenjagala soko bagamba kati Saalongo eruzira taliyo. Ali mukono. Aliwa? Mukono. Naye era nga akyali mukomera. Akyali mukomera. Komera lya basima balita Kasanda. Yes, Kasanda lirya okukubo. Kasanda. Eruzira bamujjayo. Kataliya yasafinga 5 years. 5 years? Yes. Banaye Naalongo ng'olabye n'ekibonerezo kya Saalongo oyo wanaavira mu kkomera onaaba okyaliwo gwe ku ngeri gy'onyirira. Nkyaliwo nze wendi. Ogendayo okumulabako? Ngendayo. Sente wemba nina ngendayo naye kati mbadde ndudde mpulaninga kuzzaayo mwana ku ssomero sirina wadde 10 naye kyonna kyekiri Mukama y'amanyi. Amiina. Katonda ajja kubirayo. Nze male kujja kundabako. Nange nkwagala mbaddeyo nga nkulowooza. Paka wenfunye enamba yo nengamba eri yambulako essimu yambulako nga ndi mu kyalo Kisolo. Nali Kisolo nembulako nenkoma ku kibuga nga sirina ssimu. Paka lwaki wenfunye enamba yo kwe kuconnectinga. Naye soko beebaza naddala gwe neeyanza nnyo neeyanzeega. God bless you. Gwe gwensinga otambula naawe n'abalala batuyambako. Neyongera nnyo beebaza Mukama Katonda abansasulire kye musinga okwagala. Abampeera abalongo, abampeere Kalina. Yes. Naye abangabirire mu byonna. HK Media abempeera omukisa. Yes, nga abankumbire bulungi. Bano tebasiima batuvuma buvumi oluvannyuma lw'okulya ssente ku channel. Nedda, nze nsiima. Ate omuntu abanyambye okuva gye nvudde mu mbeera embi mpaka embeera gye mba ndimu. Musiima nnyo. Nina omukyala gwe nsinga okwebaza. Bamuyita Mary.
yonna gy'ali Katonda mugabirire. Amen. May God bless you Mary yonna gy'oli bannange nkusabira ofune obuwangazi. Amina. Afune n'abalongo. Afune n'abalongo oba abazzukulu naye ng'abalezi. Naye Mary aludde okwogerako nange ndoza lwakubanga mbadde sikyakugira sikyakukyaza naye yampa ekirowoozo nangamba Adija buuza ku Naalongo ayagala kukola bizinesi ki ajje ku HK Media tumusondere nga Ssaalongo alemedde mu kkomera omulamuzi teyaddamu kukubira kasimu. Era nsuubira yaddamu kuba essimu eri sikyagirina ndi ku layini empya kati. Ndi ku layini empya gye ndiko kati. Ng'omulamuzi oyo amasimu ge yali akussa. Essimu tezikyaliko Adija. Oyagala byonoonese naawe. Essimu tezikyaliko. Kati wesi teyagala byonoonese ekole ki? Ensi yeetaaga basanyufu. Naawe totudde nno. Engeri gye wangambamu omulamuzi gye yalinga agira asalamu omusango ate n'akuwa ne sikulu fiizi z'abaana. Sigala lwali lwa lunaku lumu mulundi gumu enewe. Lwaki tewaddayo buli kiseera n'omusaba fiizi? Nedda. Ati munnaye mukoomusibe. Mukoomusibe yasiwa manimbye. Mukoomusibe weejabaana. Simba emikono. Osimba emikono. Bannange naye nga gye tuli eyo mpola mpola. Abaana bali batya? Abaana balungi ono yaliwa ye first born Raihana. Afaanana Raihana ddala tomutunuzaamu kamera omwana muto. Raihana asoma ali mu tulawo mami tojja eno. Kati abalongo nabo balina gye bali nange wendi nkola. Okola ki? Ndi mu hoteri. Wafuna omulimu? Ndi mu hoteri awe wakisa. Kati gwe toyagala ofuna mega? 5 olunaku. Olunaku ofunayo 5,000. N'osobola osiba kaviiri. Tebale kuteteganya. Yes tonnandaga kateteyi Naalongo kakubiddemu. Tulage Naalongo yenna. Naalongo. Kati gwe toyagala kola hoteri yo. Njagala. Firiji wagifuna? Firiji mbadde sinagifuna. Abantu tebakusondera ssente? Eno tomanya kati abantu abasinga bamanya enamba eri eyaliko. Bakunoonyeza eyo. Ndowooza bambi naye simanyi. Kati ndi ku layini mpya ndowooza olaba bwe buzibu. So ate bwe tujja wano ku HK Media ninkolagana n'abantu nze mba nkufuna essaawa yonna. Naye kati oyinza n'okwesanga bambi nga bali eyo bateekako ne ssente. Lwaki togizaako? Teri mundaga muntu yo? Sirina ID teri mmanya gange. Yali mmanya gani? Gasaalongo? Nedda yali mmanya ga mukwano gwange. Yalagawa? Ssaawa zino simanyi na gyali. Era nayagala nnyo ogizaako. Wasula step bannange. Era kati ndi ku layini empya enamba ngenda va wano nga ngibawadde. Nalabye abakyala bankubidde gy'essimu bambi nga mukaabora story gye nataddeyo omukyala ani Neeko. Naye tugenda kujongerako pati tumutegere ddala amazima agakwatagana ku mukyalo oyo. Mama ani? Mama Deira. Era twagala n'abantu abali mu Dubai bajje batuwe obukakafu obutuufu. Naye nga bambi emboozi zino tuzibaleetera zibalabule naddala abazadde. Omuzadde akwata omwana oshegera n'amutikka ng'omwana ali biro 16 n'amutwala paka ku kyeyombo akole. Bannange musooke mutegere wa gye mutwala abaana bammwe. And then nammwe banneeko abakola emirimu nga temugyeyagalidde nga just ogukola lw'akasente ekibiina weekiri joyininga liigi onoonye omulimu omulala oleme okubeera mu kukuluusana. Ekirala babazibudde amaaso ne babagamba nti abaana babatwalira miliyoni 4 bwe batuuka eyo ne babajjako miliyoni 2. Olaba mwana butakuba ssimu waka bambi ng'ali eyo anoonya ssente asasule ebbanja oshegeera ne mumunyiigira ne mugamba ate omwana Kadaama simanya yabula. Bannaye nga byebyo byebizibu abaana bye bayitamu. Abazadde mu following app temunyiigira mboozi zino mu following app abaana mubafeeko kyenyinza obbagamba. Tulina Naalongo olunaku olwaleero Naalongo ono namuhosting okuva omwaka oguwedde. Bawe bamuzaala n'omusota si bwe kiri. Omusota gukyajja mu nnyumba. Tegukyajja kuba olwedde weri siriiwo. We nali siriiwo. Tegukunoonya yonna gy'oli Naalongo? Ndudde ogulaba. Ndudde. Tegujja ekiro ky'olwaleero? Tegukyajja. Tegukyajja? Tegukyajja. Okay, ekyo kirungi bwe gubeera tegukyajja.
Tekukyajja naye nga nze gyendi eyo tubeerayo eyo ne tuyiriba n'ensi olabe bw'osobola ofuna ekyokulya abaana bali batya banywedde balidde wofuna ebyo ogamba naye Nalongo webale kukola bannanga ani akumpeera akalimu akakuwa 5,000 a day nze kennyini wakenoonyeza nze kennyini nze nakenoonyeza naye nyinawo mukwano gwange musawo yankubira esimu kati naŋŋamba jangu nkutwale naye tonswaza omukyala nange nampa omulimu nze mbeera mu kiyungu fokasinga ku sauce bannanga abalina egundi ofumba mmere sifumba mmere ndikunva oli munva ndikunva siri mu mmere era tobeereeyo ng'olina omukolo nogaana okumpita nze nkuba ejjiiko nkuba ejjiiko bambi emmere ngimanyi naye si nnyo naye ndikunva naye nva kijjanjalo nkisiika n'obula okwekomba mazima sinza sisekera bwererero luno Nalongo nzise okay that's amazing ekyo kirungi Nalongo kirungi ngenda nenkola ngenda saawa zange 2 nyuka saawa emu nensobola osanga mwana muwala ono bambi weebale kukola naye munaye faayo ku mwana oyo gy'omuleka kubaye essimu nina sitole wano juzi omwana ono abeera ku ssomero abeera ku ssomero abeera ku ssomero kati mpozi n'abazadde abalala mwenna abaleka abaana awantu mufeeyo bannaye ku baana naleeta sitole luli omukyala nga yaleka omwana amulekera neiba omwana traini n'emuli nnyo omukono mufeeyo gye muleka abaana abazadde bannaye zino emboozi manyi temwagala kuziwulira naye ffe weetuli okuzibagamba ffe tubiwulira naye mmwe munaye temubiwulira kati Nalongo okola mu woteeri bitambula bitya si bibi bitambula netukola netutambuza kuba bakasitoma weebali tukola naye nze mu byonna ishu yange eri bweti njagala kwekozesa nze nga nze era ekyo nsaba Mukama nteeremu obwangu naye simanyi kyekirooto kyange nowemba siridde naye nga neekozesa oyagala wa ssente nga mmeka nze kati olaba oli n'obwaba mpaddeyo 9 kimmala emitwalo 9 wow emitwalo 9 kuba kati first of all ajujja olaba capital sigamba nti osobola oteekamu obukadde 4 neegwa tandika n'ekitono genda ng'oyongeramu mpola oba ojja kukola kasita osasula ekifo n'ofuna kyoyagala oba oli wa byakunywa ebisigadde saba ekintu ekyo nti Mukama kati wano wentandikidde saba onyongereko kiba kiwedde kati nze ishu yange kwekozesa tetuganye batukozesa naye ng'omuntu akukozesa tomanya osegeera nze njagala kwekozesa ya ishu yange ate nga n'okwekozesa si kubi Nalongo si kubi n'obwaba okoze 2,000 nomanyi nti ndidde 1,000 savinze 1,000 it's better naye wali okoze 5 abaana fiizi eno landiroodi tezimala osegeera okulya tezimala naye waba weekozesa kisingako naye Nalongo ng'onyirira nnyo Nalongo ng'onyirira nange saala zammwe mwebale kunsabira mashallah Nalongo mwebale kunsabira aha bannange tulina Nalongo olunaku olwaleero abaagala okuwasa Nalongo tannaba kwagala kufumbirwa naye omukazi n'asoma ennamba ye ate ne mutandika mu kifo ky'omuteerako obuyambi ne mutandika okusaba ekyajjulayina Nalongo ani akusaba ekyajjulayina bannange tugenda leeta ennamba zaabwe ku mutimbagano wano tuziteekeyo kituufu tubaswaze kubanga omuntu osoma enamba mu kifo kyeyandikuteereddeko kale waba nga wakuteerako enewe akuteereko naye n'akuteerako message I love you until Lake Victoria dry when it is dry bingi nze mbiraba kunamba eri enkadde Lake Victoria dry until Jesus come ajaddi subhanallah muswaza bantu mmwe so bannange nze emboozi z'amalwezo mba sikyagala ziwule sooka nze nina ebintu byange ebinsumbuwa oli n'obwangamba nanteeka mu laavu nze nga saagala era nsigala nga bwendi yes fokasinga kimu baana bange eri famire yange eri etya it's better naye teriyo mister afukirira teri foshuwa teri okuva Salongo lwe yagenda Nalongo olyawo sekebeki teri ndya kasente kange nga manyi nze akeekoledde waka tekaliiwo manya nti tekaliiwo
tali abakyala nga tetulina bugumiikiriza omusajja olumutwala mukomera ekiro ng'onoonyayo misi mbalina bankwana oli nakusuubiza embaga oli nakusuubiza ensi n'eggulu okitegeera naye kiri ku ggwe ku mutima gw'okusalawo kati nze Nalongo nze nsalawo saagala wenkugamba nti no eba no era senga nti nayagala ofumbirwa Adija senga nagenda singa wavaawo dda senga nagenda kuba nze mbalina bankwana naye ebirowoozo sijje biri bana bange musajja agenda kugamba nti nkwagala tagenda kulabirira baana naye nze waba oli eyo ng'onjagala yagala ndaga muntu yange yeesooka nze noba otanjagala naye ngendanga muntu eno ojagala it's better naye ogenda kungamba nti onjagala abaana bange tobafaako siri naawe nze fokasinga abaana bange bali batya kyekikulu Nalongo mukuwe omutwala omuwase kyokka bannange mbumpa tagaanye akiriza kati so munnange byebyo omuntu yena obadde olieyo nga kyekirowoozo kyolina nedda mukwano nedda toli available siri available nkutegeera bannange abakyala tuvireyo Nalongo ne bw'oba oyina ngoye osobola okunkubirako n'ongamba nti ze Hadija ninayo engoye zange ekisero kiramba tukitwalire Nalongo ono mukyala muzadde yeewubye ku HK Media wano guno omulundi si gwakusatu gwakuna nga bambi abasaba mu muyambe naye simanyi buzibu ki obwatuukawo engeri gye sitaakwata mu Nalongo saategeera nfuna ye oba baamuwa batya oba batya saategeera naye ku luno ebintu kabikyukemu munoonyeeko ku nnamba yange ey'essimu Nalongo tulabe njagala ndabe bambi yenna ali ready okuyamba ku Nalongo owe naasobodde okuyambako ku Nalongo osobola okunoonyako ku nnamba yange ey'essimu Nalongo ayagala emitwalo 9 kutandika wooteeri bino bye tukolera abakyala leero njagala ndabe ku mukyalo ono ng'atandise wooteeri nga tumukwata ne videos ngendeyo afumbire ebijanjaala ngabire nze nkuba ejiiko yes enkoko ngifumba nenkufumbira ekinyeebwa n'olya n'ogamba weewaawo ate nze munaye abantu abajja ku channel no baba tebasaba ssente nnyingi nnyo naye bambi tusaba Mukama basobozese tokalubirizanga muntu nowookera ku makya noga ngenze kukola okoma nga tolina ssente zibula osegeera kati mba simanyi lwaki osaba bukadde na bukadde nga naawe gwe kennyini tolina saba ekitono muno kyasobola okutoola nga oba nga naawe osobola okifuna otandikira okwo kwanze nyinawo omukwano gwange omanyi lwaki nze nsinzira ku ekyo ayina edduuka yaŋŋamba nti edduuka lino liraba natandika na mutwalo nga siba busukaali nyaanya katungula teeka katandaalo saawa zino edduuka ddene asuubuza n'akuba bulooka n'ayongeramu wadde tanuulu teyajja bulungi naye konna ke yajjamu n'ayongera mu dduuka lye kati atudde wuwe kati so kyova nkugaa sisaba ssente nnyingi nedda 9 kyokka nze nga ngenda ntandika bizinesi yange nange nga ntandika okuyamba kuba nange bannyambye kitegeera yes era kati so munnange mbegayiridde n'amavivi wansi ntaddeyo nedda mbegayiridde nsobola okwekozesa nsaba busabi njagala kwekozesa nange nteekeko ka bizinesi akange nfune wentuula tomanya yagala ssente mmeka bampe emitwalo 9 Hadija sigamba nti bampe wabula nsaba busabi osaba bakuweeyo emitwalo 9 tandike ka woteeri oba kaduuka naye era ka woteeri kale tuula tofaayo kyonna kyekiri kijja kuggwa insha Allah amina bakulabye era bakuwulidde kyembasaba kyokka kuba olwedde Salongo waali sikiwa nti alidda kati 5 years myaka mingi ali mukomera kati mba alina okukolerera abaana kola abalidde batya bali batya kuba nawe tusula si waffe tupangisa ennyumba yamme nyumba kati gyendimu ya mitwalo 5 n'ekitundu omwezi mulimu amasanyalaze eyewakiso wali we nali navaawo eri yali ya mitwalo 7 eyo nagivaamu ddi 5 n'ekitundu kuba gye nsobola osasula naye kyonna kyekiri kansabe okusaba kwange kansabe nti kuyiseemu Mukama nteeremu obwangu nammwe abayambe abagabirire
nga bansobodde okungabirira okuva Ssaalongo bwe yagenda. Tetusolangako njala kyensinga okwebaza. Tulya, tunywa ate twebaka. Kyekyo ekireeto kyange naye simanyi. Kijja kutuukirira nze nkusabira. Kijja tuukirira Nnaalongo. Luliba olwo kirituukirira. Kale bannange mutukirize tetugenda kulwawo. Programu eno tegenda kuba mpanvu nnyo. Mbadde ne Nnaalongo. Nnaalongo Eva muleeta naye sirwawo. Yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.